abanga bange koi ndye mikwano jaffe abooluganda nabo mikwano tubeebaza nnyo abantu yambye okutusaasa nga mwasabye nnyo okulabanga tuvaayo mangu kati mbagamba titwakomyewo tuli bulungi tuli waneeno okubagamba ebintu byonna tetwalabye eri tetwawulidde n'ekiriyo kale mulinde ebintu bijja naye bataayi abatukwata nga bajja bangi ng'agamwomu emundu zonna nga zibimbye masasi mangi ng'ate bakambwe bano bakwata okera nibisanga wano umanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. District Education Officers bavudde n'enteekateeka bagamba abaana badde ku masomero kiri basomere mu sifutisi bandi badde batuula ebibuuzo by'akamalirizo wakine bayita ne bagenda mu bibiina ebirala bagamba omwana okumufiriza omwaka si kirungi. Lord Mayor Salongeri Lukwago yasaze eddiro ne yeesogga ekibiina ky'FDC era n'ategeeza nti kaadi ya DP kati agisigaza nga kijjukizo kyajja okuteeka mu maka agagitunulengako. Mawo olutegedde ebyo n'ayogera n'agamba nti bannange naafunawo ennywerera ku mazzi. Ebyo nga bikyali awo oluvannyuma lw'okuwulira ebyo ne Mawo yalangirira agenda kwesimbawo kuba pulezidenti era mulindi akalulu kajja tuwomera naye baba National Unity Impozi Platform banyo obulungi nnyo ba Bobi Wine batongoza kaadi yabwe egula 10,000 wawalalalalalalala ebyobufuzi bitandise okutuukawo birina okuwomera kubanga wenkugambira bino kati jjajja mwami pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yafulumiza pulaani enkambwe y'ekisanja ekiddako senga abeera akiwangudde senga byonna bwe babyogera binaateekebwa mu nkola bannayuganda mugenda kutambula nga muvimba kubanga byamuwendo. Eyali omumyuka wa Lukwago mwenna gwe mwategeere yamwewuunyisa ennyo n'addamu ekigambo bajooga omukyala Sarah Kanyike. Kaakati nno yakakasiddwa akakiiko ka paalamenti akakola ku kusunsula pulezidenti baalonze ku bwa minisita nga kati ye minisita w'abakadde munnange n'abaliko obulemu. Ekyewuunyisa agamba tagenda va mu DP era kaadi yagirina. ebyo nga bikyali awo kabinenti ekkiriza kaunti z'empya mpozi 31 ekiri enakawa mugenda kiwulira kubanga bajawuddemu nakawa west ne east wawalalalalalalala eggwanga lya Norway liddukiridde Uganda n'obuwumbi 10 bwedde oba sente za wano. Sente ezo si za kuteeka mu bya bulimi oba mbyaki bagambye tubawadde obuwumbi 10 zibayambeko mu kuteekateeka akalulu kanaakengedde. Bannange tutandise okusolooza obuyambi bweru. Ebigambo bya Lukwago kwabulira munnange DP wulira ate kakati gye birese Bassegona Nambooze n'abalala bonna basigaddawo nga basongebwamu nti n'abessawa yonna bagenda. Kyokka ebigambo bya Nobert Mawera bikyayongera okawa kubanga yagambye omuntu ne bw'oba munene otya omuti omunene tegufuuka kibira. Pulezidenti Yoweri Museveni agenda okwata bendera bannaffe ba NRM yayogedde n'agamba kati abalwadde endoozi aba COVID-19 wetwogera bayingidde 1,135 naye ate yazze naye ng'alina kisenyiga ng'ayogera n'obulago nga busaakadde abantu ne beeraliikirira
yabakakasizza bamutestinze covid yasoose okulowoozaako ye mulamu wawalalalalala ubyogereko ebisanga wano mubisanga wano tukasanzeeyo mugere abange yesero kinaye kyoki kusala diiro DP president omukulu Norbert Mao oluvannyuma lwa Lukwago okulabika nti yabulidde DP avuddeyo n'ategeeza n'agamba maama naafuna wenywera ku mazzi abadde omusukulu ono yanemerako dda nga agamba bannanga omuntu anaabaako n'akalembereza DP egenda funa wesiza omuntu anaabaako ne waatunulirako bulungi abantu bangi babadde baagala oyingira DP naye ng'omukulu ono yafuuka omuzizi munange abantu abamu abayinza okujja omuli Nambooze oli ani omulala oli ono omunyi wakagundi kasiba nte Seggona naye ono yasoose okusala yena gye nagamba nenzizemu FDC mwengenda okubeera yayaniziddwa bulungi netulaba Nyanzi Stella Nyanzi nga muzini amazina amaganda n'abantu bonna basanyuse nnyo naye wabaddeyo ate obuvuyo waliwo abadde bayingira aba FDC balooza bazze kuwakanya polisi ne balemesa okuyinga po polisi yayimiddeo pulezidenti mjuke yadde alina okuyitawo kale okumaliriza omukolo ogwo gonna gonna okubaamu nti naayingidde DP maye okuyingira FDC aye ne basibawo bapoliisi tebajja kufuna ku gate pulezidenti n'ayitawo oluvannyuma awo wabaddewo akavuyo nalabe omuwala muwala wa polisi waliwo n'omupoliisi eyagudde mu biggwa naye kati opposition eri mu bubadi ekolaakolayo kuba hit president Museveni asirise busirisi badde ne bali mu mukakazi eri nti agenda ekyo kya bulijjo akikola akola iki kati lwakulewo nekipya natandika okwambala akakofiira ka people power wano omanyi kyabako naye omanyi kyabaabanubu batongeza kaadi yaabwe ekibiina ndowooza olaba kaadi eyo egula singi 10 wonna bageziteeka yonna eyo kaadi zaabwe era bagenda nakugula ofiisi President Museveni abamuwabula kati mu byobufuzi balabika bamuwabyabuwabya tebamubalira bituufu kati wano yandibadde akolayoko oba najja ku TV bajja okwogera olunala olunaddako n'atandika n'ekigambo kimu nti olutalo nga luwedde n'amagezi ategeere omusiru asiwadde ddala